Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Ekisooka twogera ku muntu ng'akabonero mugenzi. Ekyokubiri twogera ku muntu ekituufu kiri nti atali smart mu ndaba ye ey'ebintu. Akabonero mugenzi kikyotegeeza. Akabonero ntaana. Kakanfuna okunnyonnyola. Akabonero mugenzi kikyotegeeza. Kyentegeeza ye taliiwo naye omugenzi yaliwo. Era ne bwe yasembeyo interview yasembeyo yagambye abadde ng'atambulira mu kisiikirize ky'omugenzi. So ye taliiwo yensonga lwaki omugenzi kikulu nnyo mu byayogera kati akabonero mugenzi simbo malaalo. So ekisooka tudiiringa n'omuntu omulimba atali wa mazima atali wa kigambo kye. Omukulu luwemba kyonna kye kiri byonna by'oli mukola njagala omanye nti ensi egaba omukisa naye ogwokubiri guba gwa kulwanira. Emikisa tegikolwa muzungu nti ojja kulamuza omulala. Ensi ebadde ekuwadde omukisa. Ekyo kye weesibako nti obadde personal assistant wa omugenzi njagala ojja otubuulire okuva omugenzi we yalwala n'agenda ku kitanda kyekizzeemu okutambula kyotadde mu kawempe ekipya gwe ku kyogamba nti gw'obadde otambuza projekiti ze. Projekiti kye yaseggirinya ekyaliwo ng'etambula. Eddwaliro lyagwa eriwa Segibox. So njagala oleme kwefuula nti mulambo yagenda okutegeerera. Tuwe ekitiibwa Seggirinya byakola yabikola. Musajja atu n'ebyamulemesebwa olw'obulwadde ne bimulemesebwa. Dekera okutambulira kabonero. Dekera okulembeza omugenzi muleka awummule. Omuvubuka oyo alinamu amaddu g'obukulembeze ziba ssente. Ayagala ssente ndowooza. Awulira ndowooza bino byabadde alaba ku Seggirinya. Awulira agamba senga nze ndi awo. Era ntandika okulowooza nti oyinza okuba amuwa panado nga yeetaaga aspirini. Tokikola. Yes! Okikola. Yes. Nze omanyi nze ndi musirikale. Nakugamba mulamu nasalawo okubeera musirikale. I don't take anything for granted. I do not. And when I'm investigating anything, I don't leave any stone unturned. Yes, Seggirinya yali mulwadde. Ekyo there is no doubt about it. Nga yali mulwadde era Mukama n'amuyita n'akola ki? N'afa. Naye gwe yamujjanjaba lwaki olaga nti oyagala nnyo ekifo kye? Teeka ki mw'oyitidde okwagala nnyo okumusikira? Talina baganda be Seggirinya. Talina mikwano gye gisinga ku Luwemba. Ne namwandu gyali. Talina namwandu. Kubanga namwandu yandibadde ate gwe nandibadde ndaba mu bino. Ontegete kyengoza kugamba. Era ffe mu Buganda tumanyi okugamba nti ajjanjaba ennyo. Si yasika. Mu nkola. Yes. Pate Mohamudu yabadde yayingidde tetutambulira ku hereditary rule oba nti gundi abaddewo muyinako akakwate nina okumuddira mu bigere. Ontegeera bulungi omwana ono ebintu byonna ebiri mu kumutuukako olwaleero oba alina avujjirira oba talina avujjirira nja guyita mulugube. Yakemettereddwa emmeeme. Bwe yakemettereddwa emmeeme n'aterebuka emmeeme. Wakati mu kuterebuka emmeeme omwoyo gwe ne gukka. Nene ekyokubiri ekyannumye y'engeri y'ejjoogo gye yayogeddemu. Akamanyiiro n'amalala nti waabeeredde nga munaku lunkupe. Bamugulidde ttaayi empya tewagira. Tokikuba kireke. Waabeeredde nga munaku nga lunkupe nga kyavuga goofu olwokuba yafunye ku ttaayi empya n'atula mu kateba. Entebe ya miliyoni wulira bwe yagamba nali mu nkoko ematugga eyo ate teyankubira nga n'omukka tegukyajja omira omukka gwe Luwemba gwe nga tonnaba nakwata kifo kya bubaka bwa paalamenti olwo bannakawempe banaabukutikka. Bino by'obadde ojja otambula mbuno oleebeeta ne ambulensi y'omubaka onaddamu obbikola nga bakuwadde obubaka bwa paalamenti onaddamu n'okuyitako mu katale tofaana ne Bashiri. Tajibajja
gibajjako nga Evelyn Anite ayinza gibajjako nga tebamulonze nakugamba nalindi kapeeka amira si ya honorable Segirinya ate kati baye ono ye nalindi ulira yataddeko ekigambo fight hard najjako ebigambo by'omubaka n'ateekako n'ekifaananyi kye bulungi nnyo kwekiri era kati mugenda kulaba nga n'ekya Bobby akijjeeko omubaka kye yalekako ku mmotoka nali kapeeka nagiraba yampitako nga ninawe nnyimiridde emmotoka erina kudda ku kitebe emmotoka erina kubeera na ku kitebe kya nuupu n'egifunira omuntu agenda ogivuganga lw'abannakawempe terina kubeera mu mikono gy'oyo muvubuka kuba omubaka byonna bye yakola nga yagamba mbikola ku lw'abantu bange ab'ekawempe ku lwa pate yange era olwaleero njagala oyita wano nkunge abakulu bekikwatako ku kitebe Muhammadu Luwemba n'ab'ekawempe mwenna nga mwagala ofuna mu mmotoka eyo eve emikono gy'omwana oyo kubanga bw'atalya kifo ekyo ajja givuga taxi agenda gifuula kigege agenda giteekamu emiti agifuule kigege so tutandikirawo wennyini wooli ssentebe okusookera ddala enteekateeka yali nnungi eya enteekateeka gye baateekawo okutulondera oba okulondera omuntu omutuufu ogenda okukiikirira ebirowoozo by'abannakawempe mu paalamenti nga NUP yakola omulimu gwayo okuzuula ani better candidate kwabe 10 eyali kugamba gwe baalaba nga yayina obusobozi okuggusa ebirooto n'ebiruubirirwa eby'abannakawempe era okumaliriza nga balonze kanso Luyimbazi Nalukoola Elias mu process eyo saagala kugiddamu olw'ensonga ekituufu yali oke bwe tuba twogera ku democracy tutegeeza okulonda ne tufuna okusalawo omuntu akkiririza mu democracy akkiririza mu kalulu ako era amusinze n'amukwata mu mukono n'amugamba onsinze tutambule ku lw'obulungi obw'ekiruubirirwa kye tugendako oba kye tugoba bonna baali baagala bannakawempe babeesige babakiikirire kutuusa buweereza kati kitegeeza bw'aba nga aliwo alondeddwa mu kibiina twesike mu mikono tumubaakinge tumuwe amaanyi agenda gguse nga bwe tumuwa n'ebirowoozo ffe bye tubadde tulina ku lw'obulungi bwa kawempe kuba nabo agenda bakiikirira so ku lw'obulungi bwa kawempe abeesika mu mikono twabalaba n'enjagala nnyo enkola ya Wuma Lumagala walaga oli muvubuka muto ne walaga obukulembeze mu kugaba kaadi tetwalaba eyakwata ekyokusatu Muhammadi Ruswa Luwemba tetwamulaba ebibuzo ne bibeerawo naye olwedde mabega twali tufunye ku butambi ng'era amaloboozi gaite ne gagawono ekintu kiganye okusinziira ku byajja bikolebwa ku interviews azaakola nga enagikola ate n'akyusa kino ekigambo gye yakoze muno n'agikyusa n'okgenda ku malaalo kale byasala nnyo obubonero bwe eri mu bantu akakiiko simanyi ku baasinzira lusa tugenda mufuna mu maaso awo so process eyo ekisooka njiwa ekitiibwa nze siina kyensobola kuddamu kwogera ku kulondebwa kwaliwo byatambula bulungi noonya n'omuntu oyinza okuyimirira ocriticizing ekintu ekyali mu public ekituufu kiri nti sirabawo sirabawo kanso ng'amaliriza okuweebwa kaadi kanso ndowooza speech ye yali maanyi speech ya kanso n'ebyali bimwogerwako byonna yabituddamu era nadda ku mubala gwa mukama we tuli balabira n'abagamba nange mundabire ku bikolwa byange ekyo kyali kirungi okwogera kubanga ensi egenda kukujajinga nga bwe kujjukiza so Naluyimbazi Luyimbazi Nalukoola namulaba mu katale abakulembeze ndooza kye yawulira kimuwe nti nange bwe naakola ebitanyuma kigenda kuntuukako bwe yali atambula mu katale okusoomoozebwa kwe yasinga okufuna nga bamugamba mmwe beebamu abalala nga bamuga totukola nga Kaziwe Bashiri
abagaba naye nze soyo siyo n'oli yajja yeegonza. So ndowooza tuyigire mu nsobi z'abannaffe bano abalala kuba okirozezzaako okirabye mu kusaba akako bakutunuza mu nsobi z'oli kati gwe bw'otuuka zeewale kolera abantu banaye muve mu malala. Kawempe y'emu ku bitundu ebisinga abantu abaavu si mu bubi era abavubuka aba ghetto abalina obulamu obuzibu. Tuleme kulowooza nti omuntu alina okukikira abantu be Kawempe alina kubeera comedian oba omuntu ow'olusaazisaazi. Kawempe byeyeetaaga birimu amateeka. Kawempe byeyeetaaga birimu okumanya ekituufu n'engeri y'okisabamu mu Parliament. Tojja kutwala butwazi kazanyiikirizi ogende bugenzi nti ono atusanyusizza segibokisi nedda. Ndowooza Luyimbazi Nalukola yali better candidate ku kifo kya Kawempe ne NUP ndowooza emitendera mwe yayita mituufu tetulina kyonna kya criticizing awo. Okujjako omuntu ayagala ocriticizing tabulwa kyakwata. N'ekikyamu ajja n'akyogerako nti kikyamu n'adde ndaba mugaati gwa bata. Munyagwa yagambye nti Nuupu eyo sigyagala ne candidate simwagala ne bwebanga NRM eyinza okutwala ekifo ekyo nja kutiikinga umbrella nzire wakankaabe nenga NRM tetutte ekifo ekyo ajja tiikinga NUP do NRM butatwala kifo ekyo era mu kutiikinga mu bulumi adde wakakaabe kayenga tebatutte ekifo ekyo. So yembera nga bwe yali ndi wa mukulu wange sebo. Yes, nsonga waziraba bulungi wiki byonna mbadde mbyetegereza era nga mbiraba okusookera ddala era njaga kwebaza omukutu guno n'abantu abajja ne batusuulira obudde ne babaako engeri gye baluŋŋamya wano nawali twongera okugamba abantu nti si ffe tusinga okutegeera naye bwe tuba nga tubyogera bino bye twogera tubyogera mu mbeera ya contribution ya kugattako okategedde nti olwokubanga ffe engeri gye tusobola okugattako n'okutegeera nti ffenna tulina ettafaali ery'okugatta ku ggwanga Uganda. Neebaza Nuupu olwa process eyagenda mu maaso nti baakola bye baakola. Nze siri wa Nuupu naye ekirungi kiba kirina okubeera appreciated. Beebala omulimu gwe baakola ye yali entandikwa era entandikwa yali nnungi era tebavanga ku mulamu ogw'okubeera transparent. Waliwo ebyabulamu era nabyo already nabibagamba dda tusobola kuddayo eyo. Waliwo ebyabulamu n'ebyo ekisookera ddala bya buntu. Ekyokubiri we must appreciate time. Tigwe munundi gwabwe ogusoose okukikola okitegeka kubanga waliwo n'abalala abatandika edda abatana bakikola kukikola. So process we appreciate it. Bajagenda bagitereza era nabo bamanyi ensobi kati bamanyi we baasuulira ne we bataasuulira ebyo babimanyi. Kiba kya buli az'amaanyi ate ffe ati ofa okuddawo ne tudda ku discussing ebyo. Naye programu eyo ng'ewedde nga bamaze okulonda Nalukola ekisooka okusinziira ku byaliwo Nalukola was a better candidate and I think they were smart enough okukiraba mu scores mu professionalism ne kukubeera ku ground kubanga Nalukola lawyer is a counsel. Kati ba counsel abasinga balaba kwambala masuuti ago naye baba bamanyi ebintu bingi ku ground kubanga babeera mu makooti now and again. Bamanyi waje babba enkoko ennyo, bamanyi wawali obutemu obungi, bamanyi a lot of things ku ground gwe byotayinza nakuwa buki budde. Oluusi bayinza n'okubanga bo tebali ku ground naye nga balina abantu ku ground. So emisango bamanyi bulungi nnyo ebizibu byabwe. So lawyer as a profession tosobola mudda utinga mu layini eyo ey'obukulembeze.
n'okumanaginga society. Ekyo you cannot doubt that. Kakati ekirala stereotype. Nti bino ebintu ebyo tubeerangamu ebyogamba nti awo omusiraamu yafugawo. Awo amakwalu tuliki. Awo agundi bwati. That is backwardness. Ojegedde okubeera backward mu kutegeera kwaffe. Ne tutandika olowooza nti eggwanga nga Uganda tesobola kufugibwa muntu atali musirikale. Eggwanga nga Uganda tetusobola kubeera na kintu bwe kiti. Era ntera nnyo osanga abantu abalalu abali ku level eyo. N'oli ajja n'akugamba Uganda tukyali wala. Eggwanga terisobola kukula. Okyegedde. Kati ng'oli olaba olwedde abazza mabega. Yolwedde abazza mabega abasumbuwa busumbuyi. Okyegedde. Era nso usually bwembeera mu discussion ez'ekikulu ekyo ntero zivaamu amangu. Okyegedde. Batakuza mabega. Because I mean nze tombuulira ebyo yakasasiro wammwe mbwe eggwanga terisobola kukula litya. Okyegedde. Nga ate abalimu bakula. Ffe tusobola keera bukezi ku makya. Nedda abantu abamu eggwanga lyabaleka dda. Ffe tusobola keera bukezi ku kati gwokimanyi nti waliwo olwaleero omuntu afuna miliyoni 5 ng'azijja ku email ye gye yeggulirawo. Kituufu. Ne internet ye. Ne gwokimanyi nti waliwo omuntu era mu Uganda atasobola kukola miliyoni ziwera 3 omwaka. Mwebali. Kakati that's what I'm trying. Okyegedde kyengezaako kugamba. So kati bino ebintu ebimu kkiriza obagaana. Ffenna tunyigirizibwa era tuli mu ggwanga lyerimu. Kubanga ono bw'agenda okugula sukaali tebasobola mubuuza oli wa Nuupu. Aba Nuupu tubaguliza ku 2,000. Naye abeNRM mmwe mutwesibyeko tugenda baguliza ku 5. Okyegedde. Bw'ogenda okugula sukaali tebakubuuza nti olina omulimu oba tolina mulimu. Abali unemployed tubaguza bwe tuti. Okyegedde. Bw'ogula amafuta ng'owa DP bw'ogula amafuta ng'owa NRM. Bw'ogula so the idea is waliwo ebintu ebitugatta betulina okutunuulira ennyo. Enkulaakulana naye tugattira waki? Wamu n'ebigera. N'olwekyo bulwenda ba Nuupu ng'erina ekintu kyedeese ekiyinza okubeerako engeri kikulaakulanya. Oli ayinza okubuuza ekyo kikulaakulanyizaawa. Buli lwe tufuna obusengejja obulungi mu kusengejja abakulembeze, tujja kufuna abakulembeze abalungi abamanyi ebizibu byaffe nga tetuli mu stereotype biri ebyokukyamuukirira awo bagambe nti lwakuba oli azeye Muhammad ate awo w'abasiraamu awo tumulonde anyway ate oba w'abasiraamu. Okyegedde nti agundi azeye ate munaye akomba omudaali omulabe gubeera na wabweru oyo tumulonde oyo waffe. Kati that kind of nonsense should stop. So kazanyikirizi yasobola lubaga. Lubaga yeetagamu omanyi gundi yagenda n'azannya ne gundi kati awo twetaagawo kazanyikirizi. That is wrong. Tulina just kuddayo ku script yaffe ne tugitereeza. So ekyo Nuupu yakikola bulungi. Yes. Era tubasabira bongere okukola ki okutereeza. Kakati ekirala ekikulu after muwa kaadi. Nina ekintu kye nasanyukidde. Nalabeka video ng'ali mu community nga bamugriringa Nalukoola nga bali mu mugriringa. Nze oyo ye Munnayuganda gwenjagala nga bamukalirira. Omunnayuganda gwenjagala y'oyo. Bannayuganda gye muli yonna mulekerawo okutambulira ku ntoli z'abantu, mutambuleeko nga mmwe. Omukazi bamusanze ku mudaala gwe n'agamba gw'ogenda tusiriwaza gwe. Ogenda kukola nga gundi bwe yakola. Montegedde. Kati oyo ye Munnayuganda omutuufu. Atekkiriranya. Nedda Omunnayuganda atatunulira Nuupu. Omunnayuganda atatunulira NRM. Omunnayuganda atatunulira Nalukoola. Omunnayuganda atunulira obuweereza bwo bugenda kubeera butya. Agenda bufuna atya. Nze obuweereza bwo bumbuulire. So kati Abannayuganda muyige okubuuza abantu bano ebibuuzo. Ontegedde. Era nabo babibaddemu mu bulambulukufu bwabwe nti bannange nze nzize naye this is what I think. This is what I'm going to do. This is what I'm going to do. This is what I think. Eno ye plan because wano mu Uganda kye tulaakinga obukulembeze obutunuulidde kye tuyita waliwo enkola eya up to bottom approach. Waliwo gye bayita bottom up approach. Eyo gye tutalina.
ate nga gye twetaaga eggwanga okkula eva wansi ng'eyambuka kubanga eva waggulu ng'ekkirira mugirabyeko PDM ekoze bonna bagaggawale yakola gundi zikoze zonna zigundi emyoga gikoze lwaki nti President Museveni atuula n'agamba naye lwaki Abannayuganda baki baavu n'atuula ne batudde nabo ne bakkiriziganya ne bagamba tutwale PDM nti ekola etya nti PDM eno ya parish nti ye tuweereze ssente abantu abo bakole naye bala abantu b'oweereza ddala ekyetaago kyabwe kyekyo ekyo kye baagala do you know because ssente zo ffenna tuzeetaaga naye gw'ojja genda okwata essente emiliyoni y'essente ogiwa omuntu ng'omulimu gwe tegwetaaga ssente ezo obudde obwo ontegedde ffe twasomesaako abavubuka era mu Kawempe division waliwo banka eyali ebawa ssente Equity neŋŋamba manager temuddamu kuwa bavubuka bano ssente mwonoonye obulamu bwabwe buli mwana gwe baawolanga ngadduka naye ng'ekimuddusa si kumuwola kuzaayo ssente zimulemerera kubanga oli bamusanga n'omudaala gwo ogwa capati ontegedde bakusanga n'omudaala gwo ogwa capati nga gubadde gutambula n'emitwalo gyago 8 ontegedde nga gutambula buki bulungi ne bajja ne bakutikka miliyoni 2 tebakusomesezza miliyoni 2 mu mudaala gwa capati zisobola okugukola otegedde miliyoni 2 esobola omudaala gwa capati gwo gusobola okukola miliyoni 2 after certain period of time emyezi egitali mingi naye ate miliyoni ez'ebbiri si kyangu nnyo ziteeka mu mudaala gwa capati kuba kati ogenda kuza omudaala ogenda gusiiga golodi capati ogenda kukola ya bbulu what is the point okyegere kyengeza kugamba kati bano bo olwokuba nti banks zaffe teziri willing kulaakulanya abantu baazo bo banoonya butya bw'oyinza okusigala ng'obawa ssente kubaddiza kati bo kye bakola nga bakuwola nga naawe w'okuziteeka w'otategedde watuufu kati gwe olina omudaala gwo ogwa capati olwedde okola kakati bo bazikuwa zino ssente mbw'oyongeremu okyamuka bukyamusi n'ogamba kanve mu capati gundi nedda si kuva mu capati oyinza ozisigalamu nayo n'ogamba maama yenali namusuubiza emitwalo 20 ago n'ogaweereza n'obeerawo n'ogamba kanalweyiso kano bujjo kanzalawa kakatwaleko ku biiki n'okatwala kati ogenda okugenda okubala abalamu omwezi gugenda okuggwako nga miliyoni 2 zikoze ki ziweddewo naye bizinesi yo weeri kakati ate kakati ogenda okutuuka wano okukwata bizinensi eno ng'omwezi guweddeko nga bajja nga bagamba twagalawo kasente kaffe baagalayo 15 ogenda ogattagattamu 15 nga tekikola ki nga tekiggwa okyegedde kakati ekivaamu ng'omwana adduka kati ffe twagamba ng'alekawo akadaala ke ng'amalayo nakozesa obukugu bwange ne ŋŋenda ne mbagamba era abamu tebasooka kuntegera ne mbagamba bwe muba mwagala okuwola abaana b'ekalwerwi Makerere 3 all these areas muleete wano banka nga banka eyo enkola yaayo ndala si eri munda yes tuuka ku makya ofiisa yoono kwata emitwalo 2 gawa omwana agenda asuubula amatooke atunda akuddiza 2 go mwemeka 3 ontegedde omuleke n'enkya muwole bw'aba akyagala okumuwola ontegedde ssente tezisulayo ekyokubiri ne mbagamba awo mujja kuba mukola ssente ekisooka kyokka ne community mujja kuba mugigasseeko at the end of that day omwana abadde n'omwana ne bakibala nga kikola sense ne baŋŋamba naye ekikulu ekizibu kye tulina banking policy eyo si bwetyo bwekola banking policy ekola bweti ne bweti nagenda okulaba nga bano abasiru bulijjo batusiriwaza ekigendererwa kyabwe si kulaakulanya bantu mu community ku making sure nti bo banka yaabwe ebeera efuna ssente now and what now and again so this is where we are nga maliriza njagala kusaba abantu bonna abagenda okulonda Nalukoola machi azisikiriziganya nako kyakulonda Nalukoola budde buno
eyo submission ya najiwa nti we are wasting time naye kati abagenda okulonda mwena bwe muba mulonda mulonde amaanyi g'omuntu mulonde obusobozi bwe ate mutunulire nnyo omuntu ono wabadde nze simanyi nnyo Nalukoola musinkanyeko emirundi egiweze naye simumanyi nnyo kakati mwaba mubeera naye mutunule oba byabagamba bitaalinga ne bye mwagala mu community zammwe mwongere okubabuuza ebibuuzo temukkiriza kumala galonda abantu kubanga mukyamuse mbu kubanga banuupu mbu kubanga balungi nnyo mbu kubanga beenaalemu mulonda kubanga at the end of the day bino byonna ebibiina si bye bibeera mu community mwe mubeerayo. Okay, kongereko ko waggulu so kale tukyagenda maaso n'empiso akantu nno kakutemereza amazina ndiwo sebo akadde kagenda akadduka olwo embeera wagiraba era ogirabye wiiki yonna. NUP oba oliawo bwe yali yakalangirirwa nga political party eyimiridde abantu bangi baginyomerera naye NUP etaddewo trend egenda okuleetera buli political party Uganda okubeera ku bunkenke, not only NRM, not only bino ebibiina ebirala ebiriwo already n'ebipya ebiri mu kujja kuba NUP be bantu betujja okugamba nti boogera ne bakola. Bwagamba nti no tuli mu nkola yakulabika nti tupromotinga democratic leadership afuba nnyo era n'akulaga nti nakiteeka mu nkola n'akuwa ku kyokulabirako n'atakugamba nti no tetulina bigambo byankomeredde tulina okuyitako ku ground tulina okuleeta debate n'abantu abali awo bakuwulire ng'obyogera naawe kennyini oveewo ng'ogamba mu butuufu ngudde oba oveewo nga gukutuddemu kubanga already weewa max gwe kennyini ku debate eyaliwo waliwo abaalabira ddala nga bo bambi bagudde there and then kwolwo ne bagamba mu butuufu gundi ayogedde ne gundi n'ayogera era mu bonna ababiri abo abeddiringana Nalukoola ne Magala waliwo question gye baabookya ne babagamba kubana abali wano oyinako gwe weegomba abalaba bonna ne bajja nga batagala. Magala Umaru ne Nalukoola be bayanukula obulungi. Magala yagamba yeegombani Nalukoola. Nalukoola nagamba bonna mbeegomba kubanga buli omu ayina ekyenjawulo, buli omu ayina kyankira. Ontegedde? Kati mu ngeri eno gye tulimu nti abantu bafuna opportunity okulaba ku babaka abagenda okubeera nga baweebwa kaadi nga betotolako bennyonnyolako edda byalinga bya kikungu ayinamu yajja ku bwa member wa parliament ku byalo byaffe ajja n'abayitaayitamu n'abaweeyo 15,000 12,000 awo najja nga mukuŋŋaanye muli ku malwa n'abagulira amalwa tebiri wala nnyo naye kati tuli mu kuleeta embeera NUP gyeri mu kuleeta nti kati kaadi we yatuuka eya National Unity Platform ya kukolerera ate nga togikolerera mu pate yokka wabula ne mu bantu bogenda okukiikirira ku ground oyina okubeera nga oli munywevu ate nga neeno mu pate obadde oyina ebintu by'obadde ojjanga okola mwandibanga olwaleero Nalukoola mubadde temukimanyi nti ayina byabadde akola mu pate naye nga ate bibaddeyo. He couldn't come from the blue n'ava gy'avudde najja mbu njagala kaadi olw'okuba nti nno oba ndi mukwano gwa gundi ng'ate yalina akakwate ku party leadership n'ebirala. Babaako emitendera gye bagoberera. Therefore, I want to appreciate NUP leadership olw'okubeera nti bataddewo trend egenda otuyambako okujja baddiikuula mu political field y'eggwanga Uganda. Mubaddemu abaddiikuula bayitirivu baddiikuula olwaleero abaliwo mbadde ndaba Jima akatambi kakedde okundaga ku makya aka ono gundi w'entebe yaani oyo mbwatekamwa ng'agamba nti kyonna kye banaabakanyugira kye bajja okugenda nakyo kwegamba tubadde n'abantu abali mu ttuluba bwerityo mu ggwanga lya Uganda abatagenda kukolera bannayuganda naye obalufu evaawa wano baaba abatagenda kukolera bannayuganda naye ng'ebigendererwa byabwe bya kumakinga sure nti bo
bakuta ne bafunamu kye bafunyeemu era ne batambula ne bagenda. Kyova olabanga tubadde ne bamemba ba paalamenti bangi ababadde bajja okutuuka okuva mu paalamenti emyaka 5 nga balina amabanja nkumuliitu. N'otunuulira omubaka emyaka 5 gyabadde mu paalamenti naye n'afuluma paalamenti buli kyabugagga kyonna kyabadde ayina bamanerenda ne bakitwala. Lwaki? Abaka abadde nga bakugulirira bantu. Bainvestinga kinene mu bateekamu kingi mu kalulu. Bateekamu kingi mu bukadi bwe babawa nti oyagala kufuuka memba wa NRM kadi eno nti etugenda kugikuwa naye ffe abalina okuyambako okutuuka ku munene anakwanguyiza ofuna kadi olina otuwaayo $2,000,000 bambi n'akukuuta n'agenda mu bamanerenda n'awaayo faamu ye mubalabye nga bakaaba abangi nga babanjibwa. Tekiri mu NRM yokka n'ebibiina ebirala byonna nga balaba mu budde obwo bye birina ku maanyi. Kati nga bwolaba kadi ya Forum for Democratic Change emabegako nga NUP tenajja bwebadde ey'okugula ebadde yakaweerege ng'era obawulira beerega ebikya DP era ng'obawulira bakaayana kadi yagigula obukadde 5 kadi ne bali amabanja ne gabatuulamu. Kati eno enteekateeka NUP gye yagguddewo yakuyambako okweradicatinga ebyo obumulumulu obubaddewo n'okujjawo embeera y'ababaka okujja mu paalamenti nga tebakolera abantu olw'okuba nti balina amabanja eno emabega nga batunuulira abantu baffe bano bagenda funamu ki nga talina that pressure kubanga tolina bw'oŋŋamba nti omubaka bagenda leeta etteeka mu paalamenti abanjibwa $5,000,000 ne bamugamba nti etteeka lino bwe liyita 10 ku akawunti yo kituula. Okiwulira ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kyova olaba tubadde n'ababaka mu opposition nga bo baliwo okukuumirawo gavumenti nga yeri mu leadership na kumaintaininga buli position yaabwe naye nga bali muki bali mu opposition kubanga balina amabanja ge baba balidde babeera n'ebintu bingi. Therefore NUP leadership yatukoledde ekintu ekyenjawulo and let me hope bagenda kukimaintaininga kwa twandikira ba mu leadership ya Bobi Wine nga yakulembera naye ate tetumanyi anaddako kulembera NUP mulala bwana behavinga anakuume buwangwa n'ennono bwa pate anagoberera amateeka agagobererwa ekibiina ekyo oba naye anaava ku mulamwa nga bwe tubadde tulaba mu bantu abalala abadde bajja. N'ekirala kyenja okwogerako ku nteekateeka eya NUP eyaliwo nti Uganda we yatuuka twongedde okubangulwa n'okufuna okubikkulirwa ku bintu eby'omunda bye tubadde tutamanyi. Oba oli awo nga abantu abamu bati okuva gye bali naddala ffe abavubuka nga tuti okuva mu kamooli olw'okubeera tumanyi nti bino ebifo byabalondemu byabakulu byabakadde tye gundi muntu mukulu ayinamu avuga mpenkoni ye ayina kifaamu kye wali okimanyi nti ababaka ba paalamenti be balondanga emyaka egyo egyekulungudde mabega nga 15 batunuliranga byabugagga by'olina ku kyalo era nga bamala kugamba amaka ge gayimiridde gatya bwe tunaamuyita ku lumba anaatuwaayo 2 anaatugulira epipo oba n'atuteerawo bbowa nayikondo nga bye batunuulira oyimiridde otya mu byenfuna naye katulengera omugigi NUP gwereeta ng'omuvubuka ava from nowhere yakava mu kukomera Magara Umaru najja nagamba nti I have nothing but I'm ready to liberate my people. Ndi ready okuyiwawo omubiri ku lw'abantu bange era n'abantu ne baga kituufu Magala wuuli kuba Magala yawangula ekifo kyakumeka kyakubiri bw'abanga yatuuka point ewangula ekifo ekyokubiri Magala mwavu biri bitono ti akava mu kukomera talina kyayina myaka 4 aba ayina kaki ekyo kyongero tulaga obulambulukufu nti national kyongero tulaga nti National Unity Platform etaddewo omukululo n'omutendero gw'abantu abadde bajja balowooza nti ebifo bino ebya paalamenti by'abantu bakadde abantu bannaggwadda bannakola dda bampumulidde awo kyekivadde kifudde paalamenti omulimu ng'omuntu ofuuka omubaka wa paalamenti aba amanya nti guno mulyo gwange ng'ajja ku kitundu mu kifo ky'okuba derivaringira byateekeddwa okukola mumulaba mu nnyimbe mumulaba wali bafudde mumulaba ku mikolo gy'ambaga olwo ne mulaba ku mubaka omukolo gw'embaga n'agufuula political rally n'agwogererako buli kyayagala mwina omufuuwa muwali mu lujja mwina ennaku yammwe n'agifuula political rally
tetuganye ne kati bikyaliwo naye ate bino byawukanamu kubanga ku mulundi guno bajja kwogera ng'olwedde bakola era atakola bw'afuna akatuuti ne bamuwa microphone okwogera owulira envuvu mu mabega eyo nga baga alimba sigwamuleeta ku finito kozi yani finito mbuga mwamulabe byamutuukako mu bendobendo ly'ebuddo eyo yennyini gye yeewaana nti gyava byebyo ebintu bye tubagamba nti abantu kakati balina kye tuyita exposure nti NUP bayambye abantu okubeera nga babeera exposed ne bamanya nti no amaanyi gaffe gakoma wano kubaka kyova olabanga ababaka babeŋŋanga buli kadde kyekyagudde ku Nalukoola mu katale nawe gwe wandibulanga Bashiri bwana gundi gwe yaganiza yayogera empola abatambula ne kanso Nalukoola nja basaba mutambule ne kamukalakasa wakiri namulabe ngo guno omugundi gwa wano veini ya wano yeregeti ninga Nalukoola bakulina temwerabira nti obugonvu bw'olujegere gemaanyi galwo mu njogera ey'okulemba eggekkerera eyo ensonga azigusa Kyovola yasinze abo abadde okitegeera ekintu ekyo kale njagala kuyita mu bimpipi nga nfundikira nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine bukyangajja tulabye ebintu bingi ebikyuka Mukama atuyambe buyambi nti ne bwaliba avuddewo kubanga yakulaga ntagenda kulembera pate lubeerera myaka 10 ye constitution eriwo ng'ate ekintu ng'omulala ajja ng'alondebwa ng'akikwata 2026 ekisanja kyo lwekiggwako n'omulala avuge naye we only pray nti omulala anaakwata entebe ya National Unity Platform toyiwa pate lwakuba nti ate Bobi Wine alina katugamba buli lunaku eno mmotoka tutambuliramu ntambulire ffe ekyaffe yeki people power eno mmotoka tutambuliramu nki ntambulire oba weeri oba teriiwo tujja kutambula kyekyo ekyatuukawo mu budde buli mpuuga nga bavuva pate nga baagala oyita mu kooti mu constitution n'ebirala bwe yabagamba ekyo ne bagaka kati tunaakwatawa sajja ekibiina kagaye ne bwe kigenda tekalina kikafiirwa tugenda kukola tutya bo basigala batambula bo bajja kweyongerayo nga batambula bayingire political party empya NUP dropping bo bayingire political party empya naye nga kikulu kya byonna kya people power kyovala ebibiina byonna ebitandika njagala ogenderere PPF RPF PPPM PPPR byonna biteekako kalika power baagala power oba people oba power kwagala ku reflectinga maanyi g'abantu kyekyo baganda bange naye nga NUP thank you very much we appreciate what you did guno mwabadde muteekawo mukululo you laid a foundation for everyone abategeera bajja koppa bweba ategerere eddala kyova olaba nti n'abamu kati bali mu kukuta baagala kutandikawo kuyiiya ngeri gye babuildingawo kibiina kyabwe ne bateeka baagala okutandikawo ulira baagala okutandikawo ekitebe kya pate nfundikira akadde kange obutikitiki onaabwogereddemu kale ensonga ya National Unity Platform nga tukyagiriko omukulu Luswa Luwemba Muhammadi teyasobola kulabikako ku lunaku olwo nsonga ki yawe ensonga okusinziira ku interviews yaddamu okukola nga gamba nti yali ali mu nkokoze tebamukubirako yadde nali musuubira okugamba nali ano ku ground njigga kalulu yali mu nkokoze naye yagamba okusinziira ku statement yagamba nali ndi mu nkoko zange omufaama ngero omugagga bwaba ekintu kiri kitya katutandikire ekyani ekya mukulu Luswa yes n'engeri gyakivuzeemu oluvannyuma lwa kaadi okukitegeera nti yo yagenda tumuwena ddakiika emu kuba mu butuufu talina kyatugamba ekisooka tuli mu kwogera ku Muhammad Luswa Luwemba Muhammad Alex Luswa Luwemba Aleku Muhammadu Luwemba kakati gwe twogerako
ekisooka akabonero ekisooka twogera ku muntu bana ekisooka kitiibwa kisonyiwe ekisooka twogera ku muntu ng'akabonero mugenzi. Ekyokubiri twogera ku muntu ekituufu kiri nti atali smart mu ndaba ye ey'ebintu. Akabonero mugenzi kikyotegeeza akabonero ntaana kanfuna okunnyonnyolwa mulekenze nyinyonnyola akabonero mugenzi kikyotegeeza kyentegeeza ye taliiwo naye omugenzi yaliwo era ne bwe yasembeyo interview yasembeyo yagambye abadde ng'atambulira mu kisiikirize ky'omugenzi so ye taliiwo yensonga lwaki omugenzi kikulu nnyo mu byayogera kati akabonero mugenzi Simbo Malaalo so ekisooka tudiiringa n'omuntu omulimba atali wa mazima atali wa kigambo kye omukulu luwemba kyonna kye kiri byonna by'oli mukola njagala omanye nti ensi egaba omukisa naye ogwokubiri guba gwakulwanira. Emikisa tegikolwa muzungu nti ojja kulamuza omulala. Ensi ebadde ekuwadde omukisa ekyo kyeweesibako nti obadde personal assistant wa mugenzi. Njagala ojja otubuulire okuva omugenzi we yalwala n'agenda ku kitanda kyekizzeemu okutambula kyotadde mu kawempe ekipya gwe ku kyogamba nti gwe obadde otambuza projekiti ze. Project kye yaseggirinya ekyaliwo ng'etambula. Eddwaliro lyagwa eriwa Segibox. So njagala oleme kwefuula nti mulambo yagenda okutegeerera. Tuwe ekitiibwa Seggirinya byakola yabikola musajja atu n'ebyamulemesebwa olw'obulwadde ne bimulemesebwa. Dekera okutambulira kabonero. Dekera okulembeza omugenzi muleka awummule. Nkusaba bw'oba oyagala ebyobufuzi bwe bitambule gana amagezi nagakuwadde wano Viki tuwali wano neŋŋamba Luwemba tewali nsonga emuleeta akkakana abeere mugumiikiriza gwe baleeta pate gwe n'aleeta amusimba emabega ajje mu kalulu akajja nga bagamba agenda kufuna amaanyi yesimbe ku kifo oba kansala oba ki agenda kuwangula buwanguzi then akalulu akalijja nga yeeteeseteese bw'ati ajenga MP teri agenda muvuganya ebyo byonna tabiraba akyusa statement owakanyiza ekibiina oli mu malaalo otagala butagazi weetonda gwe njagala otuule wansi kubanga bino bigambo bino tuwulira biwulire nti wandibeera ng'oyina akabinja akakuli emabega naye akabinja akakuli emabega sooka otunula obuuza omugezi mukoyaani nabo bali mu kutagala butagazi basembyeyo babagobye ne gye babadde bagenze buuza ebyobufuzi byabwe biyimiridde bitya bafuuse nabo public nuisance kati gwe oyagala kuyimirira ku bantu abatakyayina mulamwa abatakyasobola kukola statement ya byabufuzi ensi n'egitwala gwe bw'ogamba nti oyimirireko luuswa okyayina omukisa n'ekirala ensi omukisa ogwokubiri ojja gulwanira nnyo n'okutoba kyokka ate ekiri fane omukisa tegukolwa muzungu nti ojja genda ogulamuza ewalala mu katale oba okitegeera so nkusaba muganda wa kino nkisaba nkikusaba oli muvubuka muto kawempe gwe yandifunyeemu essuubi so tukusaba wandibadde weekuba mu mutima n'ogamba kati kanneerekereze weetobaze oyo naluyimbazi gw'olaba tiyakuwangudde mu nsobi abadde mu dipi tolooza nti abadde talina bifo byeyeegwanyiza abadde nga ne bamugamba owaaye kino gundi akitutte naga akanzi kakkane n'aguma ku maanyi g'abadde nago kitegeeza obugumiikiriza bwe sosolya bw'atafa atuuka ku lyengedde so Luwembo tukusaba weetowaze n'ekirala bala ebigambo by'oyogera dekera okontana n'ebigambo byo
amazima gali kufuula ow'eddembe sigattako kirala. Mugyeko omukono. Ndi naawe kati yogera byonna. Saagala kwogera ku nalukoola bigambo bingi. Atuli ku Luwemba kati. Luwemba. I mean Luwemba. Anti oli ayogedde na. Naye ng'essaawa yo ntuufu ssaawa mwenda zeebala. Ananti kati ebala zeegundi kanjigambe ebaleeza Uganda. Tugireke tugende ku Luwemba. Kati yine ebaze ntuufu. Ebala Amerika neeno. Badde nkugamba. Nti oyo omuvubuka saa kumwogerako bigambo bingi. Lwa nsonga emu amaddu nabagamba wano ekintu ekiswaza ebimu ku bintu ebiswaza mmere na ssente. Nkugambye osobola okutambula ng'oli bwereere abantu basobola okukutegeera naye nkubuulira kasite ekintu ky'emmere biri ebintu nga bisatu ebiswaza mmere ssente kati ne sex olw'okuba tuli mu kiseera kya Valentine. Ogenda kulaba abantu baswala olwaleero. Si ye Valentine? Abagenda obeera mamoto. Ogenda okulaba abantu baswala olwaleero olwa sex. Mulinde eggulire lya bukedde enkya. Siraavu. Naye sex. Nti ebyo bintu bisatu bye bisingira ddala okuswaza mu nsi yonna mu Uganda ne Bunaayira. Sente, mmere n'akaboozi. Bikyamula nnyo abantu oli akyamuka ku mmere n'abanga atalyanga ku mmere. Akaboozi n'abanga atalabangako. Oli n'akyamukira akaboozi n'amanyira ddala nti oli omukazi wa gundi naye n'amukyamukirako. N'agujuba nanga oyinza ogamba talabanga ku mukazi oba talabanga ku musajja. Okyegedde. Abantu ku ssente oli mutegeeragano olwaleero kiro ne mugamba nti tusazeewo kyekyo tugenda okukola ne bamutunuza ku kabbando k'emiliyoni 5 n'alabanga essente ze zitaliggwawo mu bulamu bwe n'akulyamu olukwe. Ebyo bintu bisatu bye bisinga okuswaza. So omuvubuka oyo alinamu amaddu g'obukulembeze ziba ssente. Ayagala ssente ndowooza. Awulira ndowooza bino byabadde alaba ku Segirinya. Awulira agamba senga nze ndi awo. Era ntandika okulowooza nti oyinza okuba amuwa Panadol nga yeetaaga aspirini. Tokikola. Yes. Tokikola. Yes. Okusinziraku? Nze omanyi nze ndi musirikale. Nakugamba mulamu bwe nasalawo okubeera musirikale. I don't take anything for granted. I do not. And when I'm investigating anything, I don't leave any stone unturned. Yes, Segirinya yali mulwadde. Ekyo there is no doubt about it. Nga yali mulwadde era Mukama n'amuyita n'akola ki? N'afa. Naye gwe yamujjanjaba lwaki olaga nti oyagala nnyo ekifo kye? Teeka ki mw'oyitidde okwagala nnyo okumusikira? Talina baganda be Segirinya. Talina mikwano gye gisinga ku Luwemba. Ne namwandu gyali. Talina namwandu. Kubanga namwandu yandibadde ate gwe nandibadde ndaba mu bino. Ontegete kyengoza kugamba. Era ffe mu Buganda tumanyi okugamba nti ajjanjaba ennyo. Si yasika. Ate si buli eyeetiba ensekesi. Mbu yakkuta gye ziyisizza. Kakati gwe lwaki kiki ekikuwa nnyo audacity? Kiki ekikuwa nnyo amaanyi ago? Wayisiza olugaayo mu kitebe kya Nuupu. Nze nabagamba nti nze siwagira. Anyway, nze siwagira bibiina. Kubeera manyi okumbuuza. Towagira Nuupu ekyegezo wagirira alemu. Nze siri nnyo muntu wa bibiina. Nze ni muntu wa gavumenti. Ekyo tetukiremerako. Tukiveeko. Tukiveeko. Tukiremerako. Tukiyombera buli lunaku. Muyomberanga ki? Wagira gavumenti. Badde nkugamba nti ekibiina bw'obanga wasalawo n'okibeeramu kyakoze enteekateeka. Sigondere. Lwaki ekibiina kituuka okusalawo? Why did you waste their time? In fact, amateeka ky'ova olaba nze mbagamba ebintu ebimu ffe tubitwala lightly. Oyo Luwemba alina kubeera mu kkomera. Mu system entuufu Luwemba alina kuba mu kkomera. Ate songa ki? Nuupu teriwo mu mateeka. Eriwo mu mateeka. Bw'eba eriwo mu mateeka teyabadde mu kinankani. Mu kibiina. Memba. Yakozesezza abantu nabagamba luli nti Nuupu okuteekateeka ebyo ebintu yateeka mu ssente. Empitirivu. Ontegedde? Bw'eba yateekawo ssente neekola debate. Ne mukola okusalawo. Kitegeeza okusalawo kwonna okwakoleddwa
kuli mateeka kati okusalawo bwe kuba kwakoleddwa ekisooka wayisiza mu nupu olugayo n'otajja tebamukubira simu yensonga jjawa yagenda omwana oyo alina amagezi oba kisiru busiru tekirina amagezi alina amagezi amanya nti bagenda dudelegate ani yamukubira essimu okujja okusaba kaadi alina essimu eyo ani yamukubira essimu eyo okusaba kaadi ani yagimukubira atubuulire nti bankubira essimu nga baagala neesimbewo lwaki bankubira essimu nga bagaba kaadi alina essimu y'omuntu yenna yamukubira okujja okusaba kaadi sijisuubirayo kati lwaki agamba mundu tebankubidde essimu kujja olaba nti tekirina amagezi tonyiize bunyiizi yes nyiize kiki ekiŋŋana okunyiiga bagiyita programu ki kiki ekiŋŋana okunyiiga nyiize because ebyo ebivubuka ebiriŋŋanga luswa simanyi luwemba be basitwa abaleetedde eggwanga lino gaana okukula beera bw'oba osazeewo beera mu nuupu giwe ekitiibwa kyayo bw'oba oli mu NRM giwe ekitiibwa kyayo bw'oba oli mu DP because those are institutions ezaateekebwawo abantu nga balina ebigendererwa ebirungi era wamala bikkiririzaamu n'olyoka obiyingira kakati senga era nuupu erina okukwata oyo omwana bamukwata agende ruzira nze nabagamba ebintu ebimu bisaagiramu oyo omwana alina kuba mu kkomera kubanga first of all oyisiza mu lugaayo mu kibiina ekiriwo mu mateeka eyo institution namba erina constitution erina ebintu bingi erina balooya ontegedde kati ate gwe oyagala otandise ogi kyogamba nuupu ekola sense onule ng'ekoze ggwe byoyagala kyogambye agende mu kkomera omuntu alina eddembe obutakkiriziganya n'ekyo ebiba bivudde mu kulonda kyova olaba NUP n'omukulembeze waayo bwe twava mu kalulu ka 2021 yaddukira mu kooti neewakanya ebyali bivudde mu kulonda so luswa wa ddembe wabula tulina okubeeramu ne ka sense of humanity ak'obuntu kakati awo wenjawukanira naawe ekyo mbadde nkimanyi nti buli muntu aba n'eddembe ki n'eddembe lye bw'atyo bwe yandikozeseza eddembe lye n'atajja mu kibiina ekibiina kirina enkola yaki yakyo kati gwe bw'oba ng'osazeewo nti ekibiina kiyinza obutampa kaadi ate nga naadiyagadde okwesimbawo wesimbawo buki bwesimbi okyegere bulungi nnyo ate era ne bw'oba olina kyowakanya era kiyise mu mateeka okyegere bulungi nnyo era bw'owulira nga kikulemeredde era kikole ki kireke naye buli lweyisa olugaayu because kati omanyi nti essaawa eno bw'oyogera n'ogamba ekigambo nti tebampita ontegedde ekisooka owaayiriza ekibiina ogwo si musango ogwo kyogamba si musango owaayiriza ekibiina bwe wali ojja mu kutandika be baakuyita ani yakubira essimu kale okubeera mu nuupu kale okubeera obubezi mu nuupu nti bannaye nsazeewo mbe waliwo omuntu gwe bakubira essimu okujja mu kibiina nti tukwagala mu kino ekibiina waliwo gwe bakubira essimu so bino byonna byakwewunza kyekiri kyenkugamba nti institution zaffe tulina ozongeramu amaanyi bwe tuzongeramu amaanyi zibeereko n'amateeka agazifuga kuba amateeka ge gafuga ebintu nti institution nga nuupu ng'eyo bwebanga weeri for example nga bweriwo nebeera nga amateeka gayintalinkinga n'amateeka ga state nti ebiva mu nuupu bigamba ki ebiva mu NRM kubanga tulina okuba ne center leadership pool center ffenna ng'eggwanga we tugambira nti ono yavudde mu nuupu ono yavudde mu gundi ono yavudde mu gundi bano be bazze bwe tuba tunafuna abakulembeze abalungi so si bino ebyokufuna abakulembeze ab'ettyobooko abakulembeze ab'ettyobooko abava mu nsonda ez'enjawulo olaba essimu eno ogiraba essimu eno bw'oba ogenda ku waliwo kye bayita ebeera ne Google Play Store gye tujja applications kati waliwo applications ezitali omwo ng'olina gijja ku Google Direct bw'ogendayo bakugamba giwe permission okuba nti esobola okufuna application okuva access ku device yo esobola okuba nga esobola okufuna app naye ng'egijja ewalala nga tijje ku Google Play Store kakati ffe baani abatasobola kukola ekyo ng'eggwanga
tubeere nga tumanyi nti mu parliament mubeeramu abantu ba mirundi 3 oba 4 bibiina ki ebiri mu Uganda nti tulina PPP UPC bibi ebibiina 20 ebyo byokka bye birina otuwombo abakulembeze ebyo byokka bye bikkirizibwa tuwaki abakulembeze abalamunoonyewe mugwa kubanga ffe twewaŋŋami bakira kwewaŋŋamya twewaŋŋamiza nnyo bye bireese enguzi n'ebizibu bino abantu abasinga abajjira gye bayita independent bamaliriza bali mu pate ezimu okimanyi nti buli muntu ajjanga agamba nti nze independent ekisanja ekiddako tadda independent nedda parliament olutuulamu entuulo ezi aba alina kkala kiva ku ki kubanga bano bakola kiri kyetwogeddeko ekyetyobooko nti oli bamala mukuba mu kibiina n'alyoka afuuka independent. What is independence? Okyekyegezaako okugamba lwaki bamala kukuba mu kibiina n'olyoka ofuuka independent? Jangu independent in the first go. In fact, NRM mwaka kalulu yaleese abantu babiri. Omu bamukubye kanagamba banzibye ajja independent. NRM yaleese no wabwe NRM yaleese babiri wakadi no independent yawangula wa NRM katitegeeza kyogera kakati science w'ebibiina tuleme kukyamuukirira nti ffe tuve buvyeri nga tugamba nti independence tokyogera bwogezi nti independent no ate nga twakulabya oyambadde akakoofiira ka nuupu ne weetaba ne mu kulonda kwa nuupu okwakamyufu ate ofuuka ddi independent. What nonsense is that? So abantu abafaanana bwe batyo tulina okuddayo ku level drawing board tutereze politics as a whole tugambe nti oli bw'alabikako mu kibiina kyonna nga yeesimbyewo ne bamukuba akamyufu kaayo tojjira mu independence because you are simply a liar. Kuba kati essaawa eno senga ajja n'ayitamu because kisoboka senga ajja n'ayita mankwetu kwetu n'ayitamu abeera subscribinga kwa abo si be balya ssente okufaako obufi mu parliament anti agamba nti nze mwannyima kaadi kakati abeera muli ng'ali ati abeera muli ng'ali bw'ati akyalina kaadi abeera bw'ati NRM bw'ereeta ekintu ng'ayagala kiryako ng'agiyingira talina mateeka gamufuga. So independence ne independent candidates balina okubeera revised. Balina okubeera revised senga omuntu alabikako mu kibiina kyonna okuleka ng'era alanze n'agamba naye nze nvudde mu kibiina and that is nga teyeyunzeeko mu kamyufu naye kasolabirako mu kamyufu k'ekibiina kyonna eryo etteeka lituyambe lijje litereeze nga tetunaleeta kano agogamba nti okwogera ku pulezidenti waffe omulungi nze I mean okwogera ku pulezidenti wange omulungi Museveni lwaki oba oyagala okunsiba ffe tumuwagira naye okumuwagira kwaffe okuwagira omuntu ekitegeeza muwaana sobola okuwagira nenkugamba waaye bwenjoga ku Museveni kugamba akadde kabadde kawedde anti kakati kankeyongeze kale kyokati pulezidenti tosamuwayo kadde dakiika emu kale maliriza ensonga badde nkugamba nti bwenjogera okuwagira omuntu tekitegeeza kumuwaana osobola okuwagira omuntu n'omugamba awo muzeeyi okozeemu ensobi oba tomuvumye oba omuwabudde ate era aba muntu wo nebino ebyokulowooza ntitugenda kubeerawo nga tugabugabi awamaani ebyo mugere bigambe banyamu. Kale yeyagambye nti teyeetaaga budde bungi awo wetutuuse kale ndi naawe tone akadde kadduka byonna babyogedde nabagambye nti ebigambo bye nnina eri Muhammad Aleku bitono. Muhammad Aleku bitono era ekituufu kiri nti mu nkola pate Muhamudu gy'abadde yayingidde tetutambulira ku hereditary rule oba nti gundi abaddewo muyinako akakwate nina okumuddira mu bigere ontegeera bulungi. Omwana ono ebintu byonna ebiri mu kumutuukako olwaleero
oba alina avujjirira oba talina avujjirira yes nja guyita mulugube omwoyo gukuya yakemettereddwa emmeeme bwe yakemettereddwa emmeeme n'aterebuka emmeeme wakati mu kuterebuka emmeeme omwoyo gwe ne gukka kati omwana ono ebigambo muganda ngono byayogedde bimumala obutamumalirako nnyo budde kubanga ekintu ekyokukola akimanyi buli kimu akimanyi agenda okwegatta ku pate ng'akimanyi era neteekawo eriri nti omuntu yenna bw'abanga abadde memba ku bana abantu 10 abajjayo kaadi ne balaga nti nno baagala ekifo kino bwafeyiringa alina ku backinga bano ababawangude era ne bagamba nti bw'ofuuka defiant pate ekupanishinga era oba ovudde mu ki oba ovudde mu pate oba ovudde mu pate era bw'oli yagala okudda mu pate olina okuwandiika ebbaluwa eri official era Muhamudu bwana Aleku bw'akola bulanda n'agenda ku independent nga bwe tubiwulira kuba bikyali bya munvuvumo naye n'ekyokubiri ekyannumye y'engeri y'ejjoogo gye yayogeddemu akamanyiiro n'amalala nti wabeeredde nga munaku lunkupe bamugulidde tayi empya tewagira tokikuba kireke wabeeredde nga munaku nga lunkupe nga kyavuga goofu olw'okuba yafunye ku tayi empya n'atula mu katebe ati entebe ya miliyoni wulira bwe yagamba nali mu nkoko ematuge eyo pate teyankubira nga n'omukka tegukyajja omira omukka gwe Luwemba gwe nga tonnaba nakukwata kifo kya bubaka bwa paalamenti olwo bannakawempe banaabukutikka bino by'obadde ojja otambula mbuno oleebeeta ne ambulance y'omubaka onaddamu obikola nga bakuwadde obubaka bwa paalamenti onaddamu n'okuyitako mu katale tofaana ne Bashiri tajibajjako nga Evelyn Anite ayizo jibajjako nga tebamulonze nakugamba nalindi kapeeka ambulance eyo si eya Honorable Segirinya ate kati ebaye ono ye nalindi ulira yataddeko ekigambo fight hard najjako ebigambo by'omubaka n'ateekako n'ekifaananyi kye bulungi nnyo kwekiri era kati mugenda kulaba nga n'ekya Bobby akijjeeko omubaka kye yalekako ku mmotoka nali kapeeka nagiraba yampitako nga nina wennyimiridde emmotoka erina nakudda ku kitebe emmotoka erina kubeera na ku kitebe kya nuupu n'egifunira omuntu agenda ogivuganga kulwa bannakawempe terina kubeera mu mikono gyo muvubuka kuba omubaka byonna bye yakola nga yagamba mbikola ku lw'abantu bange abeekawempe ku lwa pate yange era olwaleero njagala oyita wano nkunge abakulu bekikwatako ku kitebe Muhamudu Luwemba n'abeekawempe mwenna nga mwagala ofuna mu mmotoka eyo eva emikono gy'omwana oyo kubanga bw'atalya kifo ekyo ajja givuga taxi agenda gifuula kigege agenda giteekamu emita gifuule kigege ambulance erina vuga taxi nkutidde ng'ebavugira ku emergency Anite Evelyn Anite mu parliament we are the maje mumpe motoka ku ntege ne faru ku ntege okitegedde atono si kati kamaleyo pointi yange namwe mugenda mutyoboka empisa genda gira mugenda muvaako kola yatyoboko bano badde batyobose kakati mbadde nkyabagamba tutunuulirenga nnyo abantu mu budde nga bali happy nnyo n'obudde nga banyiivu nnyo wetubategeerera ekituufu kye bali omuntu nga munyiivu kati nga Luwemba bw'omulaba olwaleero alinganga enkubeko oba enjiira amafuta tebankubira nali wali mu nkoko sigala mu nkoko beera mu nkoko lunda enkoko bannakawempe ogera baweereza mu nkoko matugga rubbish oyo mwana yamanyidde ekibiina yavulu omanyi okuvuluga ekibiina olaba kankubuulire nze kankubuulire buli omuntu tayimu ye nkitegedde ate naye asirise era ndaze kyajagadde
ekikulu kya byonna buli lwe mugaana okuwa institutions ebitiibwa bye bivaamu enguzi eno gye musiba mukabira omwo mweva omuntu lwataliko okulowooza nti nsobola okukola kyenjagala newankubadde ndi wano okyegedde abantu balina okubaako amateeka gabafuga tolaba Amerika eyo gye twewaanirako gye tusinga okwagala abantu gye bagamba nti yakabi nnyo Amerika yakola institutions nga ngumu nti Amerika tebokera ku makya ne baleeta kapa ne bagamba kapa ye president wa Amerika bagonda eggwanga litambula kuba system buli emu weeri ekola kale kamaleyo point yange webale nnyo webali eddala kakati mbadde nkyabagamba nti mu bunyiivu ne mu budde obw'okujaganya ennyo otegerera omuntu ekituufu kyali bannakawempe mwategedde Muhammadu kyali kubanga yapapa okonvatinga yali tannaba kufuuka muganda waffe wa ddiini eyo yapapa interview gye nakola naye yapapa yakola naye interview Luwemba nga omugenzi tannafa omwezi gumu ne weeks 2 nakola ne interview naye ne yeyanjula nga Alex Luswa Luwemba nga talina lya Muhammad ng'omuyambi wa Seggirinya Muhammad nga akoola abantu okujja mu dduwa naye ate okay anti kyenkugamba nti ekyo tukireke ensonga waliwo eddiini ate era muntu mukulu ate n'ekirala waliwo nono eyakakyuka okuva mu DP ajja eno muntu mukulu malayo point yakadde katuweddeko omwana ono tali real mu byonna byakola nali nfunye opportunity ebeerako naye mu budde bwa kaye ng'akyali Uganda wano kaye ng'akyali Uganda awe wuwaawe kazo waggulu awo bajjanga ng'omubaka by then yali yakalwala ng'alwala bw'atyo actually we baakwatira omubaka era ng'ali mu kagofu kaako naye omwana oyo tali real mu ngeri gy'akolamu ebintu bye era bannakawempe kyatuyambye nnyo najja mu kamyufu ka pate akamyufu ne kongera okumubalaga okumumyola twaliko ku interview ne kano ka Sky we twali luli bebamu bonna omuntu yaba mentoringa y'omu oyafudde omubaka yaba mentoringa bebamu naye wakati mu kuba mentoringa ayina bubatoni bwe yabalekerayo bwe batamanya kati bafubye nnyo okulabika nti batambulira mu mukululo gwe naye ate nga naye ng'ate guli heve ku bo kati yembeera bambi gye bayitamu oyo omwana mweyongera okumwekenneenya oba oli awo nandimwogerako obubi naye ng'ate mmwe nammwe mwerabirako bye mulabyeko tetujja mmulwako kale empiso akadde katuweddeko leero tugenda kukolera akadde katono nnyo nnyini ddala tusaba mutusaasire engeri eri Valentine buli musajja ali wano ono kati ye mukyala we yayambadde black yasazeewo ajje red ya uniform ya company ono nakuba black t-shirt nalongo ye yagigize oli yagambye red kamujjemu n'obumuli ensonga etambulirawo nange nengamba kampiteko mu nfuufu red nzije naye mu maaso so wakyaddeko ewamanisulu mpisoose wa King Saheyo kuchenakauka so kale wetyo betulabise Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinaawa gomuzadde ayina omwana wo atannaba kubanga adda ku somero gendo soko oyogere munkola ey'obwegayirizi school fees watiriri nnyo osobola okubeera nga omwafodinga omusingi ogw'ebyenjigiriza munywevu oba mukwafu nnyo nnyini ddala ndowooza sigenda kusukkako wano abakulu kambakiikirire mbagambe nti tusiibudde